Wabaddewo okusika omuguwa mu kulonda kwa ssentebe owa zooni y'Amayinja mu Makerere 3 abatuuze bwe babadde bawakanya regisita ey'ekyalo ebadde esomebwamu amannya g'abalonzi wakati mu kulaga ng'eno bwe badde enfo nti ng'amannya agabaddemu gabadde g'abantu nga bava walala abatali ba ku kyalo ekyo. Embeera eno etutte ebbanga ddene nga tebakkaanya ku kibeera kikolebwa ng'ekulungudde essaawa eziwerera ddala okuva ku ssaawa 1 ez'okumakya mpaka ssaawa 7 ng'abavubuka bongera kusaakaanya nga bamu bagamba nti bagende ne regisita ate abalala nga baagala kusimba busimbi nnyiriri. Kino kiwaliriza poliisi okwongera okuyungula basajja baayo okukakkanya embeera ng'erawa n'abamu ku bavubuka batandise okubasukira amayinja nabo ne babaanukuza kibooko saako n'okukuba amasasi mu bbanga. Oluvannyuma bamaze ne bakkakkana ne basimba ennyiriri kyokka nga nazo ate zigaaniddwa ne basalawo okuddamu kusoma regisita. Embiranye ebadde wakati wa ssentebe wa paaka Muzamirundi Bo munnakibiina ki NRM ne ssentebe abaddeko Abdul Migadde. Oluvannyuma akuliddemu okulondesa alangiridde Muzamirundi Bo munnakibiina ki NRM ku buwanguzi era abawagizi be ne bamusitula okumwetoolooza ekifo kyonna. Ndibo asimye abantu era n'avumirira effujjo erikoleddwa newankubadde asuubizza obutabeera na busosoze mu buweereza bwe. Alina okwewandiisa mu regisita ey'ekyalo so omulimu ogwo tebaagukola kati ate nze namobilizinganya abantu bange okujja okwewandiisa ssaawa ya kaakati bo kye balabanga regisita etaliiwo mu butuufu bwayo olw'okuba nti balaba buli be basoma abasinga obungi bali ku sayidi yange. Kisaakye Tekla yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindilire.